Yes, Epasi yavuddeyo na respondinga ku claim ye yennyini gye yakola ng'agamba nti agenda kuwasiza ku myaka 7. So we made a previous video nga tumnyonnyola oba nga tugezaako okwogera ku bigambo bye byennyini yagamba nti yagenda kuwasiza ku myaka 7 amala afe nga kiki yeewala okubonaabona okubeera mu bufumbo kitegeera nga ye yewala okubonaabona okubeera mu bufumbo. So bino we byamugudde mu matu nga tugezaako okuzza ebigambo bye yayogera emabega n'agamba basebo mulekerawo kumpita motivation speaker. So n'asalawo n'arespondinga nga yannyonnyola nti the reason lwaki Uganda tebeetaaga kubawanga information right era nga beetaaga kubeera nti oba motivating in a negative way, it is because tebaagala kulaba success ya muntu yenna mu bulamu. Ekisooka buli bw'obeera ng'obaako ekintu ky'oyagala okukola naddala ebintu ebikwatagana ku relationship, bw'olagayo omuntu gw'oyagala n'omuteeka mu public eyo ne bamutegeerako, they will always fight it mu mbeera yonna. Bino tuzze tubirabako eri abantu ab'enjawulo abadde mu relationship nga babeera happy. Wano twabirabako ku JB Taylor nga like people are happy naye nga muganda wange bwe twatuuka ne wabeerawo just relationship n'eyugamu katono abantu ne boogera ebigambo biyitirivu era ng'ate bali just mu vacation. Bino tubirabyeko ku bantu bangi, relationship ezisinga ezize mu public zize zisaanawo bakitegeera. So kubanga lwaki people will say a lot about it, bajja kwogera ebigambo biyitirivu, bajjayo n'ebyo ebintu oluusi byobadde tomanyi nga baagala beefule nti bo babimanyi nnyo okuba nti babikutegeeza, of which ne beerabira nti of course gwe oba wasalawo kuwasa omuntu nga bw'oyagala. So tuwulize ku bigambo bya Epasi, then we come back. Epasi yagambye ebyokubeera motivation speaker yajja ba motivatinga nga ye bwakola ebirala, aba motivatinga mu kirala ng'ate ye akola kirala, talina budde bw'aba Uganda, because that's what they are. By the way, subscribing ku channel eno Shabs Updates tube nga tunyumirwa wamu. Watch. Ab'emyaka 7 be nagamba emyaka 7 gwe tosaagako. Confuse your enemies. Wano bowooza nti emyaka 7 ngenda kuwasa mbonabonemu katono nfe ngeno gwo planning emikolo. Bwe kityo bwe kirina okubeera, tokkiriza muntu kumanya ky'okola, most especially Ugandans. Si bangu making sure nti eno oba oyogera kino ng'okola kiri. Ne bw'osituka n'otandika okugamba abantu omanyi mbadde mpulaninga okukola bwenti ne bwenti muganda wange. Basobola kenza nja ku example, like for example, so many people, let's say you have a relationship, omuntu omwagala, osobola okubeera nga internet bwebanga yesoso omutegeera. Ebiseera ebisinga, and I'm not saying for everyone, muganda wange basobola okulemesa omuntu gw'oli naye n'omuvaako ng'ate abadde ye naye just omupepe ekigambo oba okitegeera ekigambo ayo omuwala namulabako wali yaliko mu video nange nagiraba kino kiriwo ekiri muganda wange byonna by'oyogera mbimanyi. Oba oyagala kwogera ku muntu, feel free, you can say whatever you want to say. Imbimanyi. The motivational speaker mbewuunya. N'olimba abantu. Busimanyi ogenda kuwasa ku myaka 7. Obonaabonemu katono nfe. Motivational speaker. Nze sisobola okwesiga motivational speaker yenna. Motivational speaker tonyumiza. Balimba. Balimba. Ate omanyi teri kintu kyansesezza nga kulaba abantu bagamba ate nadde sibiraba because nadde mukolo
so nagenze nempostinga nga naye omukolo gugenda mu maaso, so nensharinga ekifaananyi nenteekako married nga naye omukolo gugenda mu maaso. Etime eyo yonna nadde siina ssimu because olina okurespectinga family y'omukyala. They've invited you, bakuwadde omwana waabwe, kakati tosobola obeera ng'onyiga essimu. But I was told nti Bagonza wanditaddeyo mangu ng'abantu tebannaba kukola ki kuteekayo bintu birina quality embi. So I said, okay, let me pick one picture in sharing when the mukolo was going on. And yeah, that's what I posted. Neteri kintu kyasinze kunnyumira ng'abantu bamanyi nti bagamba AI, bagamba music video, abagamba it will end in tears, abagamba beautiful, abanyumiddwa. Like different people see things differently. Oba okitegeera buli omu alina engeri gy'akirabamu. Wabagamba bannange teyayise yadde omuyimbi omuyimbi yadde ku mukolo yabadde nze. Abamu ku mmwe ndooza mwakandaba temuntegeera mumbulamu. Ya bw'atyo bwe yayogedde naye ng'ate sometimes okirabira ddala nga he is right. As I told you nti I think mu Uganda tulina that mindset oba tubutaagaliza bwagaliza tumanyi nti Uganda be bantu abatijja n'ekintu nga babadde bakulabyo kiyingiramu oba relationship oba ki ne babapika mu kusooka, naye ate they will find a way kasita bakulaba nti oli mu succeedinga ate oli musanyufu nnyo, they will find a way to put you down in the same thing, bakuzeeyo ko maziga. So kat here when it comes to epas yabagamba it is very okay. Ye asazeewo nti ebibye ajja bikolanga mu nkukutu amale abibawe mu public nga time ye etuuse ey'okuba nti asobola bibagamba. Yes, era n'abagamba nti ye bw'atyo bajja otambuza obulamu kubanga byonna bye muyinza okwogera ku mukyala waabimanyi. Tewali kyatamanyi. There are those people who talked about her tattoo, nti omukyala alina tattoo. You know, people balina gundi stereotype naddala ku bintu ebikwatana ku bakazi abalina tattoo. Yeah, of course sometimes biba bituufu naye ate toyinza gamba nti generally nti bonna bwe bali. Okitegeera abantu balina reasons zaabwe ez'enjawulo as why beekuba tattoo. Of course kiri a red flag to other people naye ate si red flags ku balala, kibola nti era osanga nabo bawasiddwa. But people don't understand that nti abantu ffenna bye twagala tebifaanagana, tuli banjawulo. Gwe kyoyagala nyinza okuba nze si kyenjagala, oyinza okuba toyagala muntu wa tattoo ng'ate nze mwagala, oyinza okuba toyagala mulalu nga nze mwagala, oyinza okuba nga gweyagala omuntu omukkakkamu ennyo naye ng'ate nze njagala omuntu omupangulukufu. Oba si ekyo nga nze njagala muntu mukkakkamu ng'ate gweyagala mupangulukufu. Like we are never the same. Okitegeera bwe tuli kimanyi ekyo ojalaba nga motivation tezikolera ku ffenna. So epasi wamma weeyagale, oyina eddembe lyo ya okweyagala. Era nze jjukira n'adde nakugambye nti engeri gye wa motivatinga mpasa ati 70 ate kati n'osalawo no WhatsApp before you make 70. Kati nange ngenda beera again motivated mpase before making 70. Teri kwogera bye tugenda kukola until yes kuba Bannayuganda kati twabayize muli bazibu era nga tukyali ku bintu by'okwagalana. Twalabye Diamond ne Zuchu banaye. Abantu beetaaga okubeerako mu love enyuma ng'erimu ku ssente, erimu ku buli kimu. Bw'okimanyi Zari yatuuse na congratulatinga Zuchu ne Diamond olw'okufuna omwana waabwe and in a happy moment. Okitegeera nga bonna basanyufu nga mwana. Nendowooza ebintu ebireetera abakazi ennugu bwavu, ndowooza bwavu, abantu bakole ku ssente. Kubanga empalana y'omugagga yanjawulo n'empalana y'omwavu. Omwavu akuwalana
nga ne wolinnye tayagala kulinnyawo. Naye ate omuntu bw'akolamu ku ssente obulamu bulina engeri gye you take things easy. Okitegeera even if ne bwe muba mwekyawa mu mbeera respectful, mu mbeera nga buli omu awamu n'ekitiibwa nga okay. Okitegeera ebintu tebibalya nga you're happy. Okitegeera you mind a lot about your mental health. Naye gwa ku bantu nga tebalina ssente abeerawo ng'ennooma emujjudde ku mutima. Tulabe Zuchu ne Zari nga agezaako kuba nti I'm congratulating upon them having a child. Yeah. She wanted a sister. She was so done with boys. Boys, yeah, and I'm so happy because maybe I told her I'm done with this business. Hey, yeah. She's a big sister. We can't wait for the baby to yeah, meet I asked her. her, so are you ready for baby sister? She's like, I don't know, I'm nervous. You're nervous? You're a great big sister actually. She's doing an amazing job. AJ, the way she was taking care of AJ. She's very caring. Very. You happy? Yeah. You wanna see her? Yeah. Yeah. So nice. You're gonna have a partner to talk to. Yeah, away from the boys. And Yeah. now you have a partner. Yeah. Amati. Yeah, Kakafi. Oh, this is so pretty, mashallah. I like it all now. We do Babati. Ndio maana nakwambia hapa kitokea Zoe anambia kibepesi. This she looks like you. Look at the lip. This one looks like you. So like Tifa before. Like Latifa, yeah. Her videos, she looks like Tifa. She looks like Tifa. Yes. When Tifa was a little baby. Yeah. Exactly. Yeah. Everything you can see, she looks like Tifa. Yeah. Hi, Mama. Congratulations. Amin. Oh, this is so nice. I'm getting it. Talk to your dad. I'm gonna pray now. Yeah, kati nno nga tukyaliera mu relationship. Omanyi leero nazze kwogera ku relationship yokka. Buli ali mu love. Kimanyi yali mwami wa Dr. Kuruthum yamalirizanga aproposinze omuzungu. Ebadde aya abasajja tuli bazibu. So ya proposinze omuzungu era omukulu yamugambye omanyi agumisiriza. Era omukulu agumisiriza yamaliriza proposinze omuzungu n'amugamba omanyi kutaddeko akaweta era essaawa yonna ndowooza tugenda kulaba mikolo. Ate nno ne Dr. Kuruthum yamaliriza nga yagambye nti omanyi ye ebyaddala baakola ne divorce, so temumuteeka mu bintu byammwe. N'amaliriza nga awandiise ekibaluwa ku TikTok ye bwe kiti kye bakuntumye. Nga tayagala bintu bya kumuteeka mu ki n'abalaga evidence tibakola ki ba divorcinga. But ono yamaliriza nga afunye omwagalwa we and people they are very happy. It is okay, you can move on. Nemweyagala akuba tetumanyi olina kyobala nene bwoba olina kyobala, it is okay, kibale era okifune because bana abantu abasinga babikola. Abakazi babikola ne bafuna abazungu ne bafuna abakadde baabwe nga balina kye babala, teri aboogerako. Kyokka when it comes to men ne boogera bingi. No, leave our man to enjoy it. Muleke oba abala mpapulo oba abala kiitizo ki kanyumirwa obulamu. N'obwavu nabwo si bwangu kubeeramu. N'okubeera mu nsi nga akasente obulamu butambula. So buli kyobala kyonna nga step mu maaso nga y'amaanyi okuzza ku kintu ekinene tetukyalina budde, tewakyali yadde n'akamu. Tetunnatuuka gye tulaga naye ate kankubuulire tetuli we twali. Tetunnatuuka gye tulaga naye ate tetuli we twali. Naye na wano we tuli awakyali wano we tuli kulemerako. Ne gye tulaga tukimanyi kugenda kubeera kulemerako. Mu kkubo tusanze bangi abazibye enzigi. Mu makubo tusanze bangi abatutereddemu emisango. Tusanze ebintu bingi ebitukkiriza era ne bituwa ensonga nti bye tukola tebiri mu makulu tutuddeko. Wabula twasigala tutambula. Tewaliiwo kintu kigenda kusinga twalemerako. Naye bw'onooba mugezi naye nga tolina kyosobola kukwata n'onyweza
oba okitegeera ekintu ekyo olina okubala ekiddako tewali budde. Uganda etuvuga supiidi. Gwe buno obulamu bugenda kunyuma, nange nfuneyo ekizungu neeyagale. Bane nfuneyo ekizungu kintwale mu America. Anyway, subscribing ku channel eno. Yes, please subscribe on this channel. Okuba nti batuusaako ebintu ebiboozibozi byaffe ebinyuma ebiba bitambula oba ebiba bigenda mu maaso. Yes, naddala mu ggwanga lyattu Uganda n'emiriraano. Of course, that is it for today. Omukama abankumire. May God bless you. Thank you so much.